Tukwaniza programu yaffe yataasa makaago g'omulundi guno. Olwaleero nno tukoledde mu bitundu by'Ekigo ng'ekyalo bakiyita Mutungo Central. Tukyaliddeko abaana abazzukulu wamu ate n'abaganda b'omugenzi Alamanzaani Sonko. Twagala tumanye entabwe eriruddawa ki ekyabaviiriddeko kubanga bajja mu ofiisi zaffe zataasa makaago tubataase. Ffenno tuliwo okutaasa n'ebibyo. Katugende tubasinkane batuviire ku ntono. Amanya gange nze Ssaalongo Ssemakula Elisa. Mugenzi Sonko mitote. Omugenzi Sonko mukutwaliza awamu bamuyita jjajjange. Jebaleko sebo. Kale nyabo. Amanya gaffe. Amanya gange nze Ali Muganga. Nze bamuyita Mugenyi. Mugenyi. Ali omuyitote. Ali muganda wange. Muganda. Wajja kutaasa amakaago ng'oyagala tukutaawulule tukutaase kiki ekigenda maaso oyagala tukutaase ku ki? Twagala tukuyambibwa kubanga tulina obuzibu. Buzibu ki? Bwa ttaka. Ettaka lyaffe libbiddwa. Lityani alibba? Abalibba kuliko abalokole taata waffe be yaguzaako ekibanja. Naye mu bo mulimu omwa eyeeyita ng'omukulembeze w'ekibiina ekyo eky'abalokole ekyo ekya Lunch on Jesus. Taata waffe yamuguza ekibanja naye essaawa ya leero twewuunyiza olaba ng'ettaka aliyita lirye nga atugamba atuwadde emyezi 3 nga tuvudde ku ttaka lino. Ensonga ya Kamala nze okutandika ogimanya n'okutegeeza abaana bange ku nsonga eyo kuba bano mbayita batabani bange. Era tewali kyawano kisitamanyiiko. Tweyanziza okusisinkana. Bintu bino bitegeera otya ebitaka lyammwe? Kale ebintu bitaka byaffe tuludde nga tutwala ebbanga nga gyendi safaali ne bwe nali ebweru ne mbagamba mumujjuzeeko mutambuze nga bwe kikola ki nga bwe kiri kati ngenda okukomawo okutuuka nga waliwo okusika omugwa muveewo tetukola ki tetuvaawo tubabuuza baani abaawo baani yasasulawo nekobe ne bagamba kyetaagisa kulaba Kamala gwe mwennyini n'okola ki n'oyogera naye naye we tutuuse wano ku ABCD gwe mulama gwe tuliwo. Tegeeza batabani bange ne mbagamba luno twali tumanyi tisiuta luno labika luki n'entandika okugamba bano batabani bange Ali Muganga muganda we oli yali taliiwo waddidde ne batandika okukola kuki ku nsonga ezo. Kati njagala okumanya mugenzi Sonko wano yafuna wate? Omugenzi Sonko wano agula kwani? Omugenzi Sonko wano okusookera ddala nga nze kye nnawulirako kuba era wano wennyini maama wange yali ayita omugenzi Sonko kojjaawe. Era ebijja bya Alamanzaani Sonko biri kuno. Kakati omugenzi Sonko addira ku ttaka lye lino kuba addira ku ttaka lino awaako omwana wa mwannyina ye maama wange Isiza Nakate era naye ali ku gundi kuno mu kapoloti kali wali era emmanga w'enkola ki w'ensula era Isiza Nakate era ekijja kikola ki weekiri. Kakati Alamanzaani Sonko mu kufuna wano Namyenya ye yamusayining ye yakola ku nsonga ezo kuba ebiseera ekyo yali nannyini ttaka. Namyenya akyali? Namyenya yafa. Kakati Namyenya bw'amala okufa ani addukanya ebintu bya Namyenya? Addukanya ebintu bya Namyenya ye mukyala eyamuddira mu bigere Wanyana Waswa. Kati mukulu Sonko bwe yali agula wano yafuna ekyama wano era mukulu Sonko we yafiira wano eri yawagenda okufa ekyali kimaze okukolebwako yali amaze okulikuba. Era we yafiira awo mu kiseera ekyo yali naye tannakola ki tannamaliriza. Era ebiwandiiko bino nga nze bwe ndiwo era ndi omu ku luse luno ebiwandiiko byonna mbirinako fotokopi. Tudde ku nsonga y'okugula waliwo ng'atunda? Taata waffe ng'atunda ye taata yamuguza ekibanja mu mwaka gwa 2005 bajja nga balina ekigurupu yabwe bagiyita Lunch on Jesus orphanage group.
era batandika nga balina abaana balinga 10 nga bapangisa enju eno eyaffe. Era omwami oyo Kamala okusookera ddala yatandikira kusula wange mu maka ng'omupangisa ewange kennyini. Kamala asinziira aŋŋamba n'omukyala we Sara Kamala baŋŋamba tufunye abazungu abagenda okuba nga bakola ofanizi wantukole ekibiina ky'abamulekwa. Nva wano nsituka numba muganda wange kati omugenzi Ahmad Sonko. Mutegeeza nti omukisa gulabika gutukutte. Kyesamanya nti mu kiseera kino kikinaaba ekisiraani. Mu kiseera ekyo tuuka ku muganda wange Ahmad Sonko munnyonnyola ensonga ezo. Mugamba nti nga bwe tulina ekifo ekinene, lwaki tetupangisaako abantu bano ne tubasooka bakola ku kibiina ekyo? Naffe tuli wano olaba tetwesobola bulungi, twali badde tusobola okukola ki? Okufunamu osanga naffe kinaatukola ki? Abantu bayitira kuba ki? Ku bazungu. Ahmad aŋŋamba nti tekijja kusoboka ekyo. Waakiri muganda wange kansooke mbaguzeeko buguza ebyo ebyokugira omwero bapangise batwala ate batera okukola ki? Ko ye nti mu kiseera kino amateeka gagamba bw'obanga toyina ndagaano, bw'oba toyina kyapa nga tikiri mu mannya go tokisayiningira. Naye mu kiseera kino mbaguzizza kiki? Kibanja. Mubuuza obaguzizza otya ekibanja? Tiye mutoowo Edirisa Lutaaya abaddewo? Ko ye nti tabaddeewo. Ntiye lwaki nange toŋŋambyeko nembaawo? Naŋŋamba nti endagaano eno gye tukoze tebadde y'amaanyi nnyo, kubeera ababaddewo kubaddeko mukyala wa sekuritale, kubaddeko omusumba w'abalokole mu balokole wali ya Presbyterian Church, ne kubeerako omwami Christmas. Era bw'oba ogirabye endagaano eno tugikozeewo just kusooka kukola ki? Kukwasa. Kuba abantu bano we tunabanga mmaliriza ekyapa kino nja bakolera endagaano enaasobola n'okugenda mu ki? Mu landis nga mu fayiro yaabwe. Nja kuyita muto wange n'abaana bange tukole endagaano eyo. Naye simuguzizza mu ttaka, muguzizza mu ki? Mu kibanja. Taguzizza ye Kamala, aguzizza lunch on Jesus. Aguzaawo ka church. Aguzaawo lunch on Jesus. Gye yaguza so si ki? Si Kamala. Waayita ebbanga ttono nnyo muganda wange ava mu bulamu bw'ensi eno. Ne mpulira okunyolwa. Kakati bino eby'ettaka we bitandikidde okujja. Mu kiseera kino nga bw'olaba ekitundu kyaffe bwe kikuze, nina ku baana atali omu abatali babiri besikyasobola kuliisiza ku kitundu kuno. Nensalawo n'engendo okufunako awantu awaki awanene. Mba ndi eyo nga Mr. Kamala ankubira simu. Mr. Kamala aŋŋamba nti Saalongo batabani bo mbawadde emyezi 6 bave ku ttaka lyange. Taata yabaguza bunene ki? Obunene bwe yabaguzaako ekibanja nga bwe yazimba ekikomera kino nga ekikomera ekyo. Naye taata bwe yafa ne bajja nga beeyongezaamu obutundu bwe tutamanya neeyongeza gye baabwe. Ani ayina ekiraga nti yamuguza? Weebali wano waliwo kubamu kuba luganda lwa taata. Ky'omukisa omulungi kyengezaako oggumya batabani bange kiri ekintu kimu. Buli kintu kyonna kirinako fotokopi. Era fotokopi z'ebiwandiiko bya Ramanzani Sonko lawyer ne wanaabaganya obbigira okubituwa mbirinako fotokopi. Yali amuguza yamusalirako ki kuwannanyine kumuwa n'afuna ekyapa kyali kiti? Nedda yamuguza kibanja. Kubanga taata yali ettaka eryo naye nga tannaba kuliza mmanya ge nga likyali mmanya ga jjajja waffe Ramanzani Sonko. Nga ayagala era kubaguzaako ekibanja nga ayagala afune sente z'okugenda akyusa ekyapa kive mmanya ga Ramanzani. Jjajja waffe yafa. Kati soko mbulire ongambye wannyana kati yasigaza oba okuddukanya ettaka lino. Kati gwolowooza yasayiningako Kamala? Kakati mu kiseera kino kyennyini tugenda okwongera okubuuliriza tumanye ani yasayiningira, ani yaguza Kamala ettaka.
naye kyamukisa mulungi kirabika nga Wanyana Waswa yakola ki yamusayini. Wanyana Waswa atudde ku mutala. Atudde ku mutala Mutundwe. Mwagendayo ke Wanyana. Kakati mu kiseera ekyo ekyokutuukayo nga nze ku lwange ku nsonga zino engeri kati gyembeera nti ndi walako sasobola kutuukayoko, naye nga mutabani wange ayina ku nsonga ezimu ezaŋŋambibwa. Ali jangu twebuuza Kamala ani amusayiningirako asooka afuna ekyapa ekisooka kya byonna newankubaddaga nti mugenzi Sonko ayina gwe yagulako naye ate gwe yagulako naye Allah yamukoola oba yafa ne wasigalawo atambuza estate oba ebintu by'omugenzi nga ye Wanyana. Wanyana abeera Wanyana oyo mpulira abeera Mutundwe. Neto mumanyi wabeera. Simanyi wabeerera ddala naye ayina muwala we ayina arcade awo ku kizimbe bakiyita Namaganda Plaza mulimu edduuka mwakolamu.